Kunde embisi nga tamanyi. Hani. Saha. Yali Poko Joyi. Bambi yamutwala ye yamukola obubi mu kisiibo kino n'otwala Manisuli. Bambi yali tamanyi. Garonda gera soko ompe manager w'ekifo. Omanyi natugeza ku bazimbira Mboozi bwaje ekolaki jeva nenga temera kubwatula bingo stabili 38 10 hash njagala bawa sente machaga nakola ne ntweta njagala kusoko okugaba stabili 38 10 hash otekona ne pin code soko nabamutwala babi nedda nali ne Mustafa n'agamba naye bwe yayimbira ku Poko Joy n'abagamba gende muri ennyama atosobola kuyimbisizayo munno kambuza pozo akapichi na mina don't season na chiche mutakola if mukisibo chonna ko musiramu wasisibo embizi alama mwete baba kalubiriza kalubiriza omwenge kiriya ya setting edini teyaba wanyobuzi naye nandi government gubogero za nyakatemba tugambe tonya mwenge omwenge gwo mubala gukwatira ko wanga waze ku stage nanti kakati abasayimo ekisoko nga bwogambye obasiramu balina don'ts zaabwe kakati saha ya Manisuli musiramu embizi like don't naera bulijjo tujiryanga tuli mu bivulu ate tujane tubafuwa anti kati kiri ekivulu nesiwe bagitunda naye ali mu kifo bagitunda okitegeera ate mu kisiibo moso abamutwala babi naye muba audience tulabye kawanise kuguru kwayo bwati Bambi nedda bamukola bubi ekyo tokikola munno kale so tuwo mutegesi yategeka kubanga sinywa mwenge naye nga okolera mu bbala it is okay ndi mu katoliki zeddini tengana ki gwe mbasi kunya tekitegeeza nti wenkolerayo ngonywedde naye ono eddiini ekola ki ekimugana kashivu kyavaamu effujjo omanyi abantu webanyiga ekiwo kyakwata kata yakwata ku ali ku kaunta asobola okukasukira ekigodo. Right, Unande, and I'm the proprietor, Kanzel Lounge and Food Hub Ibanda. That happened to hold a grand opening on the 22nd day of March this very year. Kakati, but then Jagara for some little clarifications about our grand opening, because we are holding a grand opening on the 22nd of this very year, March, and King Saha was invited as the guest performer on that very day. King Saha yajja na performing nga bobimanyi ate abantu baali basanyufu kuba sigenda kulimba omusajja oyo bamwagala nene mbalala omusajja oyo bamwagalira ddala neibanda omusajja oyo bamwagala. The population was damn happy, so happy nga bokiwulira. However, shobo yalegana mu maaso, of course ne walabikamu abantu yali musajja sagala kwogera bubi naye musajja yalinga omu babiri ne basiiwuka empisa nga bwe mumanyi abantu ababeera batamidde. So oyo yaleeta akavuyo ng'asuula akacupa eri omusajja ate yali asanyusa abantu. Ne boolaba vidiyo abantu baali basanyufu ne bwe yali ayimba eyo emwanyi gye mpulira. The population was so very happy. Katoyo bwe yatambika akacupa ate crowd nayo netandika okumukolako. Tiimu ya King Saha bwe yali alina ate nabo ne batuuka awaali embeera eyo nga bakolako oyo abantu nga bali kutoyo yali atambisa akacupa. Kati tiimu ya King Saha nayo ne getting involved mu kulaba oyo yali akoze ekyo nga bw'obimanyi abantu abatamidde ate ne wabeerawo okugwanagana. King nga ali ku stage n'asigala ng'ayimba. So ekyo bwe kyamala okubaawo ate King n'ava ku stage naye ng'aze kutaasa embeera ng'ali ku muzindaalo agamba abantu batereere omuziki gugende mu maaso. Naye nga bwe mumanyi abantu abaali batandise ate okuwaana ne beeyongera okuba nga bawaana ate kyakaka King Saha ng'amaze okuyingira mu bantu okufuluma so n'asooka agireka bwatyo. So basically byendaba bigenda mu media King Saha bamukubira ibanda tewali yakuba King Saha, no, tewali yakuba King Saha ate n'abagamba mbu bamukuba wakuba yali ayimbye and political things he never
oyo manager ng'ayogera so kakati we mubanga muli eyo mu buyembe bwammwe osobola okugattagatta notice I think side zonna tukoze eki tuzikuwadde osobola okubeera nga kati otubuulira osobola okugatta okunyumya emboozi yo nga gyetuuka ekola ki ewange tufunyeyo omuwanguzi asoose ow'emitwalo 5 mutuwa abantu twongereyo ate tugende tunyumye ebirala nga n'abalera bwe bongera okubwatula batya 38610 hash tekawo pin code yo ekyatanga tekijja kusoboka kintu ekyo network akantu ako kaswaza tosobola kuteeka kode mu ssimu does not exist on the network omike kitegeeza yebase kati ye naabwatwa nagenda neyebaka bwotekamu ka kode yako ebisigadde osobola bikola but calls zotasobola kureceivinga ate gwe akataddemu oba olaba nti kati tojjuka we nakateekamuuko nga bwonkubira nkulaba nenkuddira hello wange kwata wasuza otya no nyabo bulungi nyabo oli ku BBS Telefali nanze Florence nampijja ndi n'ekiwalaata fe abakubiddeko ku makya kuno kameseji okalabye munnange emitwalo 5 batula kingo awo nno twogerako naani ono mantitandiya nani mantitandiya okay tusanyusa okuwuliza munnange we bali kubwatula nyabo olunaku olulungi happy blessed birthday Florence. Oh, thank you darling, thank you so much. You're welcome. Kati oba ekyetaano okinziriza eno kibeere ekirabo wamatu eyanziza jako tebakugjaako ssente zo bantu bazuki naye gwe okutandika okudda kumpewo nolanga okunvumavuma bwotyo oyagala indibe omukazi yagamba nti mubeeraawo mundimiraawo kindako nkuvumya eki ompisa ekiwalaata ku TV ate nakusimuliko omukazi nyambye gundi totawakkalanga ani kiyinza osiramuka nga netagayabaabasa suddamu nze kwagala kundibisa bwotyo gwalaata totawakkalanga na paatu natawakkala abadde kusimu naye byenkyakuba obimanyi tutandika kwogera bintu bwebityo nga oli bantu ate nakulabye gwe weezira waba kukitonde kikazi kinneetooloola onennyako bwoti ati nze paatu namusuubiza waatali nja kubikola nja kubaawo wamagenda maswera nga ate obwatula oyagala abeereeyo atwetikke nti ffe tubeereeyo temufudde temwena kyemukoze ne tukuleka ogikoze n'osukka nawo n'otaayayo otyo osusse n'obusobozi naye weyandikomye kakati basebo ne banyabo genda maswera nga ate obwatula bingo 238 610 hash tune emitwalo emirala 10 gye twagala okubanga tugaba 5 ekekaali nanti nera 10 nazo sente